ndi student ate paper esinga okunyumira bagiyita GP. Mu mwaka gwa 2005 Joseph bali ku Dembe Mutebi yayingira mu kifo ekye yali kitaawe nga Mukama amuyise kiwanuka musi ebusiro 2005. Mwaka gwa 2006 Susan Nampija nayingira mu kifo kya kitaawe John Kenny Charms the man nga balabika nti bamulemeseza parliament yali tafudde naye naleeta Nampija namugamba yambale ngoye mangu nnyo genda mu parliament mwana gwetotatu. Mu mwaka gwa 2008 Honorable Robert Kasule Sebunya nasikira kitaawe mu parliament mukulu Kasule Sebunya 2008 Chadondo North. N'oluvannyuma era olw'okufa kwa Professor Omony Ojok Owalabok County muwalawe Florence Adong ye yamusikira. Twogera byabufuzi situgamba ku byakusumika jakulira obusikolo zenti byakunakani. Sala Mujen naye nasikira kitaawe Stephen Mugenyi for Samia Bugwe North. Taata we yabanga aluzinze petition to Agura Wori mu 2007 omwana yajja n'akwata ekya taata we bawe babamujjayo omukyala n'ayingirayo. Bano bendi nabo babyabufuzi nze ndi Musumba naye munyambe sikola ensobi kasita nkola ensobi kanisa yamu yonna eswala. Martin Mugara n'alipulesinga kitaawe bahinduka Martin Mugara Fontoroko County 2007. Awo ndi mutuufu siwoli ayabakana. Arengot Proscovia naye n'asikira kitaawe Mike Rumoit for Usuk County mu 2012. Florence Andiru replaced her father, her sister. Florence Andiru replaced her sister Serena Nebanda for Butaleja woman MP. Veronica Namaganda Nanyondo naye najja n'asikira sister we Susan Namaganda eyafira mu accident Bukoma Nsimbi woman MP. Kino olulaba kitambula ndowooza kitambula twali gye kitatuuka mu Uganda yonna buli wamu kibaddewo okwo. Baroda Kayanga Wetongora nasikira maama we for Kamuli municipality. Maama we yafa COVID mu 2020. Tuli fenna kibaddeko mu north kibadde mu central wano actually kyatandikira mu central ku honorable bali ku Dembe ne kitambula. Fortunate Rose Nantongo replaced her mother Robina Nantongo who succumbed also for COVID-19 for Chotera woman MP. Sam Kutesa's daughter in Mawogola Shantis Kutesa Musherule naye najja n'ayingira mu kifo kya taata akooye n'awummulamu. Kati wetwogerera mutabani wa Olanya era mwapapye mwalabuse ne mulonda speaker nga bukyali. Mutabani wa Olanya abeera kuyitamu eringa obwa speaker bukyagenda mu maaso. Abadde ajja kujja nga gwe gusoose ayitewo buyisi paka ku bwa speaker. Lwaki bino mbyogedde nga mbagamba nti according to the precedent that has been set for quite long nga kigenda bugenzi bw'ekito kisusa mu bantu 10 gw'omuvubuka awulira enjiri eno tebakukubanga omuggo ogw'obwerere nga Muhoozi yeesimbyewo. Mwe museka nze siseka munaaka
saagala tutandikoga nti ate wabulidde ekitalya, ate wagenze Nalufeenya, ate wagenze ewanga n'ekikuleze ku nguudo kwekalakaasa kwokya bipiira. Bino ebintu tebabifuula ebyensikirano, bino ebintu si bya busika, ng'ate akugamba nti rumba ye lukyamuzi. Oba otegere ekyeŋŋamba? So siri mu kwogera nti it is a monarch, naye kyendi mu kwogera ye president eri continuous. Ate nga buli omu ku mmwe yandyagadde omwana waagwere bulungi okumusinga. N'olwekyo sinze kubira Muhoozi campaign, nzize kubabuulira reality. Bino ebintu obyekeberera n'obyerabira. Kati Muhoozi bw'abanga jjuzi bwe yagenda n'asinkana anko we Kagame ne batereeza ne baggulawo ensalo, n'agendako mu Egypt, n'agenda wakati ng'asisinkana bakulu. Wano tulabye abasikidde abalamu n'abafu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Zikubire waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. N'olwekyo bulijjo abantu bwe baba ne bye beenoonyeza, omuvubuka yaakafiiramu. Bakukuba, akuwaga ne batamukuba, ne bakusiba, akuwaga ne bamutwala ewuwe paka mu geeti ye, ne bamwongera n'obukuumi, gwe ne tunoonya gye bakusibidde ne wabula. Ng'olabika ng'omutuufu, naye ng'ekituufu kiri nti oli mukyamu kubanga ky'owakanirako kiruddewo ebbanga. Ayagala okubwa emiggo, tandika okwestioninga abantu bano be bagenda basikiza abantu baabwe, abamu nga balamu, abalala nga bafudde. Waliwo ne lisiti endala gye neesonyiye ey'abantu abafaanagananga Justice Ayume bwe yava mu nsi, era naye wadde ono tibaamuleeterawo, naye era ne bawa omwana we in favor of his father. Waliwo bangi abakyajja mu favors z'abataata baabwe. Kati gwe nanga abalina bataata abatalina nnyo bye bakoze, tukole nnyo abaana baffe babeeko bye bayisikira. Ngambye eki? Gwe nanga abalina bataata baffe abatalina nnyo bye bakoze byakulwanira, tukole nnyo. Bwe tuli batuvudde mu nsi, abaana baffe n'abaana b'abaana baffe babakonsideralingenga ku lw'erinnya lye twakola oba ku lw'ebyo bye twakola. Nsaba Katonda akumpeera amagezi otegere nga ndi muliisa, ndi muluŋŋamya, ndi musumba, ayogera amazima ne bwe ndiba nvudde mu nsi kyekiri nzijukirwako. Nziramu nkujjukize bakukuba ekibooko bwe eri kunoga, ogambe nti nyaba Bujjingo yaŋŋamba. Yes, ndi nabbi naye ate kino tekyetaaga kulagula nnyo okusinziira ku bigenda bibaawo. Muhoozi obudde bwonna ajja. Bwajja wakanyiza ku mudaala gwo. Kiŋŋambira akuliraanye nti Muhoozi obudde bwonna bwajja wakanyiza ku mudaala gwo. Oba oli wakuwagira, wagirira ku mudaala gwo. But that is how generations are evolving. Abakadde bagenda, abaana ne bajja. Oba omukadde afudde, baleeta mwana. Oba omukadde akyali mulamu, baleeta mwana. Kitaawo abatana kye yakola tibakuleeta weereeta eri Yesu. Yesu abeeko byakkolera. Ffe tuyimbira Yesu. Weebale Yesu, weebale Yesu, weebale Yesu wanje, weebale okunduula. Oba okitegedde? Ate nno ssebo omuntu bw'aba aleeta omwana we biba bikambwe ennyo. Nalaba Kuteesa ng'aleeta omwana we nga ne muganda wa pulezidenti ekifo akyagala, nga birimu obuko, birimu omukwano n'oluganda okukkakkana. Twalaba abantu nga babookyezza ebidomola, twalaba abantu nga bababye emigo emiyitirivu, ne bamaliriza nga bo beesootinze. Omuwala ngazze ne Dodo naye gyali talina wamuluma, oba ye Soddo, nze sibamanyi, mbadde muyise Dodo, ye Soddo.
gyali talina wamuluma be baali bookyeza be twalaganga ku Soloti TV bayokya baaki ngambire neba nti bw'oba oli mulonzi londeranga ku bintu byo beera ku mudaala gwo ebintu ebimu tetubitegeera ebintu ebimu basebo ne banyabo tetubitegeera naye waliwo bye tusobola okutegeera ensi bw'eba neefuna ebizibu abasumba basirika kati nze nkubuuliriddewo naawe bw'ogenda ku ssimu yo n'obuuza Google ejja kuwa abantu bayitirivu abazze bwe batyo so nze benkuwaddeko nkugambye ndi student ate paper esinga okunyumira bagiyita general paper byonna mbigatta ate mbeera updated so nze nabuusa okuziika kwolanya kubanga yagenda dderi mukama waffe nendaba omwana we bwajja neŋŋamba bano baalabuka babakulonda nga bamaze kuzzaawo mubaka era ekyo kyekyandibadde mu palamenti abantu bandireese omwana n'ayitawo paka ku bwa sipiika owulidde nti owulidde nkyali mu njiri yange ebuuza nti omulimo ogwo ki